Yes, butereevu nkwaniriza nate igwe alaba Focus TV. Thank you so much onnyo okubeera ng'olaba. Neebaza mwenna abagenda mu comment section ne mubaako bye mutaanya naye bawanda omuliro nsaba tulekere awo bambi tukendeezeemukko. Ndowoozeemu ku vidiyo esembayo ku program ey'omugenzi Moses Kalangwa Kaliisa era njagadde nkuwe ku bigambo ebyo bye yakola ng'alinga asiibula abantu. Ebigambo bye yayogera n'ebikolwa ebyakolebwa ng'ekituufu kiri nti alinga asiibula abantu. Kivala abantu okufa kwe beekuusizza nnyo ku ddogo. Bagamba nti yandiba byalimu eddogo okubeera nti bingi ebyaliwo. Wojjukira enfa ye nga mukulu we oba mutowe muto we aginnyonnyola era olaba nga waliwo ebyali bitali bituufu ddala ebyamutuukako. So mu vidiyo y'olunaku olwaleero nkuleetedde ebigambo ebimu ku ebyo omugenzi Kalangwa Moses bye yayogera era ebimu yabyogera ng'ali mu maaso ga Pulezidenti Museveni nga yeeyama kumba ate bye yeeyama alinga asiibula. Ebikolwa ebyakolebwa mu biseera ebyo ng'emmotoka okufa, piki nayo yennyini yafuna obuzibu, wa booda yali ennyonnyola ye yafuna obuzibu, amafuta okwekyanga okuteekebwa mu mmotoka, byonna byalinga ebiraga nti ddala kituufu ekiseera kye kyali kiweddeyo, Mukama yali ddala ekituufu omukulu ono amuyise. So bingi tugenda kuwulira ebigambo bye bino mu vidiyo gye ngenda okuzannya, oboolyawo naawe otegeere nti mu nsi muno ensi eno tekungulwa, ensi eno buli ky'okola kirina olunaku lwayo lwe kikoma. Newankubadde ng'era waliwo bingi bye yali asuubiza okukolera bannakayunga nabyo mwebiri ne bye yali ayogerako eri Pulezidenti Museveni byatuuseeko nga ye era ng'akakasa nti Kayunga agenda gizza mikolo gye NRM. Ssebo Oweekitiibwa Pulezidenti, NRM Kayunga ebadde emabega wali nga teri wamu. Ssebo Oweekitiibwa Pulezidenti, tukusuubiza nti ku luno nga ssebo komanda wonze bwendi ng'agikulembedde ne bafulaga bwera tugenda gikomyawo mu NRM. Eddwaliro ly'e Kayunga ssebo lye watuwa eya Referral Hospital tukwebaza kuba lye likyasinga wonna mu disitulikiti ezitwetoolodde wano okumpi wonna mu Buleta Mukono ffe tubasinga eddwaliro eddungi. Tulina health center 3 mu Ggombolola zonna 13. Ssebo tubulamu mu Ggombolola nga 3 seed school tetuzirina. Eggombolola emu kwezo Nazigo Town Council, n'Ekitimbwa Sub County, kumpi eggombolola ezo zonna ezimu ssebo zirimu seed school era abaana basoma. Emiwendo gy'amasomero gye tulina wano mu Kayunga ssebo, tulina primary 167, secondary school 13, gonna awamu amasomero 108. Ekiseera kya 2026 ekizimbe by'amasomero ebyazimbibwa 266 ne biyamba abayizi 740 abaali balina we basomera. Kati essaawa zino waliwo enjawulo nene nnyo ku ebyo ebizibu byamaze okuzimbibwa. Peter Twin twakakuzimba 52 ku masomero ago agakazimbibwa amapya. Ssebo ku ebyo n'otwongerako ne Skiing Hub eri Nazigo. Ssebo tukusaba Skiing Hub eyo ffe nga bannakayunga abahosti babalala kubanga batuwa abaana 20 wakiri ffe batuwenga 50 olw'okuba teffe bananyini kifo. Ssebo eby'amazzi amalungi amayonjo
tulina ebifo, tulina pipeline z'amazzi, tulina naikonto n'ebifo ebirala eby'amazzi ssebo. Ensimbi n'enkulaakulana disitulikiti y'e Kayunga eguddwa nnyo enkola y'emyuga n'ensimbi z'abantu abakadde nabo bazifuna ssebo. Ebizibu ebiriwo wano mu Kayunga, waliwo ebyalo bikyali tebirafuna masanyalaze, waliwo ebyalo ebimu mu Ntenjeru South abitarafuna masanyalaze ssebo. Baale constituency ebyamazzi, amasanyalaze n'amakubo tebikyatambula bulungi awamu. Ebizibu bye tulina ssebo, ebizibu bino ebimu ku ebyo ndowooza mwezi gw'omusanvu najjako mu ofiisi yo ne gurupu emu ng'ezeewo y'abantu 7 nga tulina ettaka eriri mu Bajo Forest. Ebiseera ebyo n'otukwasa omuyambi wo basobole okuyamba abantu naye ssebo tebayambibwa. Era bwe njogerera bajenerozi abamu ababo omu yabakulemberaga ejendo Kayanja agobye abantu yabagobayo mu kibira eyo bonna. Ssebo tukusaba ensengo eyo gikwateko nga nkulu kuba tebakyalina babeera babundabunda abantu b'ebbaale. Ssebo wano we tuli ebusaana waliwo eggwanga ly'abakuku. Abakuku babonaabonyezebwa nga tebabawa passport ne IDs. Basaba ensonga eyo nabo gitulemu kubanga Bannayuganda bagamba bajja mu by'olukumu olw'endo eyo era babeera wano mu ggomerero gye tuli mu Busaana. Bakusaba oyongere okwogera n'abakulira ofiisi ezo baleke okubasumbuwa. Ssebo njagala okutegeeza nti Kayunga erina amasaza 3 ssebo, naye amasaza gano 3 twali tukyalinawo essaza limu, amalala nga Nuupu yagatwala. Naye nga bwe maze okulanya gy'oli nga ndi wamu ne musajja wo Honorable Lugoloobi omulwanyi, tugenda okulwana okumirawo n'amasaza amalala. Ssebo tukwebaza oluguudo lw'ebbaale lwatuwadde lwa koolaasi akolebwa kati ssebo, era ab'ebbaale kuleka obwo obuzibu obutonotono era basanyufu nnyo ku nsonga eyo. Okuzimba amakubo amalala naddala nga Nazigo Busaana Kitimbwa Kyampisi Kyabazaala Namataba Mukono ssebo nagwo gakolebwa. Tusaba nti Kayunga bwe nga bw'ogimanyi nti tubadde basajja basaale nnyo emabega eri yonna nti otwongere amaanyi nga bw'obadde ogatuwa. Ssebo twalina sokero lya sukaali wano we tuli wano e Busaana. Ekkolero lya sukaali eryo muzeeyi abasajja baalirwanyisa tuwulira babeereyo Kampala ne baliremesa okukola ne balisiba ate nga ekkolero lyo kale twatufunye mu Kayunga. Tusaba oyingire mu nsonga eyo ekkolero lyo tubeerewo okuba kati tunakolero lyonna wano mu Kayunga. Liri wano Busaana Kinyana Mpindi baalirwanyisa bannaabwe b'amafakitole ne babateeka mu kooti ne balizingamya okutuuka olwaleero. Ate ffe no baleetayo masamba ga Bekajo tetulinawo kye batukolera wano kirala kyonna. Tusaba tubeere ne fakitole naffe eyo eneeyawaako emirimu abaana baffe mu kitundu.
Sebo wano waliwo farm gyebayita Luseke farm. Luseke farm eyo tusaba nayo okkirize nga boogenza ogazeetinga industrial area ogikirize ogigazeetinge eyo Luseke farm batuweko mayiro 2 nabo tuko factory abaana babeerewo bakolerewo emirimu kubanga eri wano kumpi ate tewali kiriwo kyamaanyi okuleka nti bwe tuyambye n'okkiriza era n'okkiriza abantu abamusiga nsimbire bajja sebo tufune factory naffe wano e Kayunga. Ebyobulimi sebo okuzimba amakolero agalongoosa ebibala okuleeta tractors n'ebyuma ebirala okuyamba abantu abaliraanye ku Nile Lake Kyoga enkola y'okulunda ebyennyanja n'ekuyamba okuzinza envuba embi sebo tusaba otukwatire ku nsonga eyo. Sebo envuba embi njogerako emirundi 2 twalina ebizibu wano Kayunga yeetooloddwa mazzi e Galilaaya abasajja ababeera ku mazzi nga bazingiza abantu emigo naye sebo wenjogerera kati tusaba tugende nga bwe tuli kubanga ennaku zino emigo gyayimirira tusaba bakugenderaawo kubanga baali baliisa abantu akakanja ku nnyanja nga babayisa ddala mu bisibu. Sebo ebyobulamu tulina health center 4 tusaba efuuke osimusibwe ku Mutendera ey'Ebbaale sebo efuuke ya disitulikiti. Sebo twagala ku byuma bya CT scan eddwaliro eddene talina CT scan ate nga oliwulira lyerikyasinga obulungi mu Greater Mukono yonna sebo. Musana health center 3 tusaba esimusibwe ede ku health center 4 eri mu maaso gwane wetuli sebo. Abantu b'e Kayunga sebo bakwaliriza okujja okubeera wano ate nga wotandikidde okujja okuba esasa erisooka mu Greater Mukono. Sebo tujja kuyimirira naawe era nga Kayunga Greater Mukono ffe twasinga okuwa obululu obungi era bw'okebera mu stasikisizo ojja kukiraba nti ffe twasinga era tujja kusinga sebo. Sebo kwebaza twebaza Madam Speaker eyatukwatiddeko kubanga babadde batuwadde ebintu ebitamala ebimu naye n'agezaako nnyo okulaba nti atuteeramu amaanyi n'atuyamba. N'olwekyo tumwebaza okuba nti yatukwatiddeko ate era tumwebaza agende n'omwoyo ogwo mu maaso gw'alina ogw'okuyamba abantu. Sebo tweyama okukuŋŋaana abantu mu mitendera gyonna okukunga abawagizi ba NRM okuva wansi okukakasa nti constituency zonna zironda ababaka. Olunaku Kalangwa lwe yafa nze Munnakayunga gwe yasembayo okwogera naye yankubira essimu 6 nga sizuulira bwe nkomawo mu mmotoka ne nsangako missed call 6 zaali ssaawa 2:05 ne mukubira ninga wali wandoopera anti batera nnyo okundoopa ewe badde bandoopayo ninga oba leero ate nakoze eki simu zino zirabika nene yandoopye olwamukubira neŋŋamba oliwa nemugamba ndi waka nenga jangu mangu nnyo wano ku lediyo nenziruka nemusangawo nambuulira byali ayagala n'alinnya emmotoka nali ne puloosi oyo twali babiri ffe Bannakayunga be yasembayo okwogera nabo wayita eddakiika 10 nga Kalangwa emmotoka emukubye. Musanga waliwo obulenzi bubiri obwamuyoolayoola ku booda obwamutwa oba buliwa obwana obwo bubiri Rama mujje wano. Obulenzi buno bwe bwayoola Kalangwa ku kkubo ne bumutwala mu ddwaliro nga tebunategeera kutegeera oba ye Kalangwa. Bano ababiri bakubireko mu ngalo musanga mu ddwaliro Kayunga muyoolayolawo
ambulance esose tutuse ku petrol station eya Shell amafuta gagano vaayo mu kyuma nyomba ne driver muga lwaki ojja kugana agobwerera agama tugende Kalangwa alina amafuta nakyusa tugendayo ne tuteekamu amafuta ne tuvuga ambulance distance ya kilomita 2 ambulance nefa driver nangamba inaisibe motoka nemugamba ate driver mbembera motuli osiba motoka nangamba gusi nawo li driver ja motoka eganya omuliro ninyako omuliro tegukola ki guganyi nemugamba linya ko wale simpulire nge motoka teresinga abaana abo nabo njaga kubebaza ba driver naina ba driver babiri aba district na namuna ba doctor babiri ba driver bagezaako bejjeko ekikwa kino kyentandiso bakyuzinga ne bakubira ambulance yali ekangulumira mangu nnyo bagikubira yanguwa kati bwe tuyita eri eno neddamu akaliro nga kavuga speed 10 nembagamba wadde kali speed 10 tugende nako eri wenaatusanga kakati nalina mukonvo yo motoka nga 30 naye nga mulimu sirinda ya oxygeni ali ku drip nga byonna tolina bwobiteeka mu maayika nga teri sirinda za oxygen tezijjaamu muli mugonde ne tutambula distance ya kilomita nazo nga 6 eri neetuuka ne tuvuga Kalangwa naye nalina mesuubi yali asobola okufunya okugulu kuno kwa kono ko yali afunye nnyo ng'akufunya bwati ng'agalamidde naye ng'akukomyawo n'akufunya ne mato omutono akyalina mu kasensi nga naku maaso ndabako ebiddugavu tugenda tuuka ewa Wandera Kazibu wali ng'ovudde mu Kalagi n'atandika okusesema nakyo nekimpa essuubi ne ngamba oba atandise okurespondinga oba ku ddagala lino ne tugenda tuba tutuuka weyatandika kuddamu okutabukira mu gayazaawo hampu zamukubakubamu neyesika nnyo naye bwe yesikanga nenkwata mu kifuba ng'ekifuba kino kyonna kyamemmentuse nga wonna mpulira ekifuba kyamenyese bwe nabigamba dokita ono nga mpakanya kakati tuba tutuuka wakati wa chachi ya Kakande ne Shell Murago wakati awo Kalangwa n'aleeta ebyeru nigamba dokita ono dokita Kalangwa ng'aleese ebyeru kiki nangamba twanguwe kyengamba okuumya twanguwe omusajja naye ngo tewali jjaamu tewali ki ngenda okulaba Kalangwa ng'ensinga emenyese ate nga twajjagalamidde bulungi naye ngenda okulaba ng'ensinga emenyese ne mugamba dokita ng'ensinga y'omusajja emenyese kwatako naye dokita oba yali abitegedde nangamba twanguwe ekyo ekigambo yakyogera emirundi 2 nga tutuuse ku geeti y'enda Kasero twali tuva mu motoka mu ambulance nangamba Agustini guma netujja mu Kalangwa netumuteeka mu ddwaliro e Nakasero ne bajja abasawo bangi ne batandika okupika Kalangwa olubuto ekifuba ne bakikolera eddakiika 30 naye nabo mbeebaza kubanga tebaatuwanvuya ndowooza baalaba mbaliko nnyo kaali n'abantu abalala baali bamaze otuuka Charles Mutasingwa Kalangwa Fred ab'e Kayunga bonna baali batuuse n'ab'e Kampala baali batuuse eddakiika 3 bwe zaggwako nali ntudde wansi bo bayimiridde nze ntudde ne baŋŋamba situka nga bamugyeko bonna engalo ne baŋŋamba situka dokita nambuuza nti obirabye tubadde tukola nti mbirabye
nti omuntu atulemye okuzza engulu. Ngamba obwedda mujanjaba kunya oba mubadde muzangulu muntu yafudde dda. Nangamba atulemye okuzza engulu. Nemubuuza dokita nti Kalangwa yafudde. Naye bambi ng'ekyo ekigambo akyebalama okukimbuulira nti Kalangwa yafudde. Nengamba kituufu. Nze nemubuuza dokita Kalangwa yafudde. Nengamba kituufu. Yali ebalama okumbuulirayo mwennyini nti Kalangwa wo afudde. Ensobi gye nasooka okumunenya ali egi nemugamba Kalangwa oli mubi nnyo. Gwe wantwala ebugerere ate ndeseeyo nzekka. Yensobi yekka gye nasooka omunenya. Nemugamba wange ondeseeyo. Naye nga Kalangwa yagenze dda nga tetukyalina kyakola. Manyi mwakooye dda. Naye mwewale kujja kwerekera Kalangwa. Famire endala tugirina mubalabye abantu bano babadde bangi. Naye ye gwe nazaalibwa naye bwe tubadde tusigadde ku nsi. Nsigaza mwannyinaze oli yekka. Mwebale kujja kwerekera Kalangwa. Ebigambo bya TikTok temubigenderako. TikTok zaalwakuba Kalangwa badde alwanirira NRM. Si kirala. Kusubscribinga ku Focus TV bingi